lwaki bwobanga toyina mukama waffe Yesu tosobola kuyingira bwakabaka wa Katonda? Lwaki? Abantu abasinga bakkiriza Yesu, abamu tebamukkiriza, abamu bagamba nze nzikiriza Katonda mu ngeri yange. So abange bwobanga toyina mukama waffe Yesu lwaki tosobola kuyingira bwakabaka wa Katonda? Olwekyo tugenda batunulya ino Chosen Generation. Yes, brother Steven. Okay, abantu abasinga beebuuza ekibuuzo kino naye nga just abamu bakkiriza mukama waffe Yesu, abamu just bali awo bagenderako bugendezi just in case bibanga bituufu. So mukwano gwange osanye okubeera very very sure kiki wakkiriza. Bwobanga kiwakkiriza tokyekakasa mukwano gwange, kyangu nnyo okubanga omuntu asobola okujja n'ayogera ekintu kyonna n'okukyusa omutima, oba n'obeera ng'oli moderate nga toyina gravity w'osinziira, kubanga kiwakkiriza osobola kubanga okitegeerera ddala bulungi nnyo n'oba ng'osobola okidefendinga, kubanga ebintu bingi byogerwa n'atamanyi Bayibuli asobola okujja neyeefula kusomesa ku Bayibuli nekyalowooza n'atakkiririza mu Yesu, ayagala kusomesa Yesu. So kiki lwaki mukama waffe Yesu, lwaki Yesu yajja? Ye Yesu lwaki wabanga taliiko tosobola kuyingira bwakabaka bwa? Nekisookera ddala kiddayo ebintu byonna gye byatandikira. Now mukama bwe yatonda Adamu ne Eva yabawa ekiragiro kimu, ffenna kye tumanyi obulungi, nawe simanyi oba tulina ebiragiro bimeka, ffenna tumanyi amateeka 10, okay? Naye nga amateeka mangi. So abawa ekiragiro eki kimu kyokka, temulyanga ku kibala ekyo, bwe munaakirya you will surely die, mwena mujja kufa. nawo ffenna ekyatuukawo tukimanyi bulungi nnyo. Mukazi yasooka n'akirya n'ajja n'asendasenda omusajja, oba yamugamba nti bw'otakirya situjja kuddamu kubeera ffenna, maybe waliwo conditions awo ze yamuwako omusajja, n'akirya. Okay, pamala okirya Katonda n'avaayo n'amugamba surely komaze okukirya, then Mukama n'akolimira ettaka, n'akolimira Adamu, n'akolimira omusota, n'akolimira buli kitu nekifuka kikolimire. Lwaki? Kubanga omuntu yali amaze okujemera Katonda, n'ava ku kigambo kya Katonda, n'awuliriza ebigambo bya Sitaani, n'agondera Sitaani instead of okugondera Katonda. Ekibi ne kizaalibwa. Okay, now ekibi bwe kyazaalibwa, Adamu yazaala ekibi, tewaliwo kibi kyonna. Katonda buli kyonna kyali atonze kyali perfect. Kati Adamu bw'azaala ekibi ne kireeta okufa. Tekyajja kyokka kyalitako muganda wakyo n'agamba hey, come on let's go. Ekibi ne kizaala ki? Okufa, okusinziira ku Bayibuli. So now buli kintu kyonna kirina okufa kubanga waliwo ekibi. Ffenna tuli boonoonyi by default. Omwana omuto ne bw'oba tomugamba nga tobba nga toyenda nga azaalibwa, ogenda okulaba omwana omutabbi enva n'ogamba bannange. Omwana omuto talina kyamanyi naye ogenda okulaba nga bba, ogenda okulaba nga kana kakulimba, tekamanyi tolimbanga, byonna tekabimanyi nga kalimba. So ffenna tuzaalibwa nga tuli boonoonyi by default, olw'ekyo ekyatandikibwawo jjajja waffe Adamu. So naye nga lwaki mukama waffe Yesu yajja? Now ekyayita mukama waffe Yesu era lwaki Yesu? Olw'ensonga nti nno alina okuzzaayo ebintu nga ebyatandikira. Ffenna tukolera genda mu ggulu, naye ate mukwano gwange kyolina okutegeera nti mu ggulu tetugenda kubeera olubeerera. Bayibuli egamba tugenda beera emyaka 100. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda alina okuddamu afuuze ensi eno, emyoyo gyonna egiri mu underground, egiri mu nnyanja wansi, byonna afuuzefuuze buli kintu kyonna, abizingeko buto, addemu alifoominga ensi eno, eddeyo ku ntandikwa mu perfect place nga tekuli kibi kyonna. Then akomyewo emyoyo. Ekyobola Bayibuli egamba mu ggulu tegenda kubeerayo kuwasa, tegenda kubeerayo kukola ki? Ffenna tugenda kubeera nga tuli equal, abakazi n'abasajja nga ffenna tukola ki? Nga twenkanankana. So tujja okudda wano ku nsi, probably wayinza okutabirawo byakuzaala, tuyinza okubeera nga tuli perfect. Twava ku mulembe gwa Adamu ne tuyingira omulembe gwa Nuuwa. Mukama n'azikiriza ensi eno yonna n'amataba. Nuuwa n'alaba ekisa maaso ga Katonda ne famire ye, Mukama n'ataasaako abo. Ne tujja ku mulembe gwa Musa. Mukama we yagabira amateeka 10, erimu lyagaana, ate Mukama atwadde amateeka 10 nago gagaanye. In fact amateeka ga Musa waliwo 10, then waliwo n'amateeka agawirako ddala gagenda mu 6, omuli ag'okunaaba ebigere ng'ag'Abasiraamu, okusaddaaka ebisolo. Mwalimu amateeka mangi nnyo. Bw'okoona ku muntu, omukyala wabeera mu mwezi taba mulongoofu, bw'okoona ku mulambo toba mulongoofu. Gali amateeka mangi nnyo. Ceremonial rose mangi nnyo amateeka. Then ne tuyingira ogwo omulembe gwa Musa mpaka Yesu we yajja ng'ali anda mu mateeka ga Musa mwe yazaalibwa era yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana kuba yali akyali mu bufuge bw'amateeka ga Musa. So n'abeerawo n'akola amateeka, naye mu mateeka ga Musa wonna throughout Musa bye bagamuwera mpaka ku mulembe gwa Yesu era byali bigaanye nga abantu bagezaako kyonna kye basobola ne bigaana. Adamu bamweteeka ne bigaana, mulembe gwa Nuuwa balabula abantu ne bigaana, ku mulembe gwa Musa abantu bonna ababeerawo byagaana. Era mujjukira bulungi nnyo story mu ziri mu Bayibuli eziri famous, omukazi gwe bali bagenda okukuba amayinja, gwe bali bakwatidde mu kikolo eky'obwenzi. Now the act of mukuba amayinja
act eyo yali under the law of Moses. Tebakwatira mu bwenzi balinga balina okukuba amayinja paka kufa kubanga gali mateeka ga Katonda. In other words, punishment yo wali ogifunira waawo, teri bya kulinda ggulu, esooka wali ogifunira waawo nyini awo. So gali mateeka ga Katonda. Bible egamba amateeka makadde kyali kisikirize tulaga ekigenda okujja. Kakati Mukama Katonda agenda okulaba ebyasooka byagaana, ku mulembe gwa Nuwa biganye, kakati ne ku mulembe gwa Moses biganye, amateeka gaganye. Naye olwokuba Katonda atwagala nnyo, olwokuba Katonda ayagala nnyo omuntu, olwokuba omuntu yamutonda mu kifaananyi kye, ekifaananyi kyalaba kizikirira, buli muntu yenna agenda kukomekerera mu Geyeena, Mukama n'agamba nkole ntya, etteeka limu lyagaana, amateeka amangi nago gaganye, kati nkole ntya. Ate njagala omuntu alivinge mu kifaananyi kye namutonderamu, njagala alivingire mu butuukirivu n'obutukuvu namuteekamu. Mukama n'agamba kanze kanneegendere. Omukama waffe Yesu bw'atyo wajjira. Kati mukwano gwange, bw'ogezaako ogamba nti ogenda kuyingira eggulu nga toyina Yesu, oba ogenda kukola amateeka. Bw'ogamba okola amateeka, etteeka ne bw'oba omenya erimu bwe riti, nga bw'olaba omukazi gwe nkugambye oli gwe tulabirako eyali akwatiddwa mu kikola eky'obwenzi, ti ne bw'oba omenya etteeka limu bwe riti, ekibonerezo kifunirawo. Teri kisa kubanga olivingira mu mateeka, teri kisa. So naye ekisa kiri mu Mukama waffe Yesu. So kati Mukama waffe yajja ku nsi eno. Yesu yasindikibwa okuva eri kitaawe, yasindikibwa okuva mu ggulu. Katonda yennyini yagamba nze kanneegendere, kanneekolere omubiri mu mmeeri, nzije mbeere mubiri ogwo, ndivinga amateeka gano nga fulfilling. Bible egamba tewali mutuukirivu n'omu ku nsi kuno, not even one, only one man. Yesu yekka yalivingira mu mateeka n'agakola gonna n'agamalayo, n'asasula ebbanja eryo. Ebbanja eryo twali tasobola kusasula, amateeka gonna Yesu yagakolera n'agasasula, endagaano eyo n'ezingibwako, n'aggulawo essuula empya. Kati essuula empya mukwano gwange ya kisa kya Katonda, nti amateeka gaganye, buli kyonna kiganye. Kakati Mukama Katonda n'akuwa eggulu lya bwereere, free of charge, nga si lya kukolerera mu mateeka gali, n'aleeta obutuukirivu bwa bwereere n'abuyisa Mukama waffe Yesu. Yesu n'akola obutuukirivu ku bwereere, n'alivinga mu butuukirivu, n'afulfiringa amateeka, wabula ate n'attibwa. Okufa kwa Mukama waffe Yesu, jjukira Yesu yali azze nga ssaddaaka ku nsi kuno olw'okusasulira ebibi byaffe. More than 2000 years ago, Yesu yatufiirira nga situnaba na kujja. Yatufiirira era oyo n'afuuka obutuukirivu bwaffe, kubanga ye teyakolako kibi kyonna. Singa waaliwo omuntu yenna ku nsi kuno atayonoonangako, oyo yandibadde ali waffe okutufiiririra. Omanyi lwaki? Nawo Mukama ayagala kulisetinga ensi eno. Mukama ayagala kuzza ebintu byonna ku nnomo. Ayagala ensi eno ebirenge erivinga nga temuli kibi, abantu nga balivinga mu kifaananyi kye ekituufu nga ye ng'ali hole. Bible nga bwe tugamba, be holy as your Father in heaven is holy. Era Bible yogera ne mu kitabo kya Matayo essuula 4:8, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. How can you be perfect as God is perfect? Tewali okujjako nga yakwadde perfection. Okay, so now Yesu yajja n'abeera perfect, n'aliving obulamu buno in full perfection, n'afulfilling amateeka, he fulfilled the law. Bw'amala okumaliriza amateeka ago gonna n'agafulfiringa, then Mukama Katonda n'abanga asobola okutuwa obutuukirivu kubwerere okuyita Mukama waffe Yesu, kubanga Yesu yali asobolera ddala okuba kati asobola okufiiririra abantu, kubanga akolifayinga atya. Naw kankuwa ekyokulabirako. Bwe tugenda mu kooti zaffe zino eza bulijjo, ne tuyimirira mu kooti nga nkoze omusango gwa mada, oba nzisa omuntu, oba musango ky'okusinga obikulepinga, lepinza akaana, omusango gusingira ddala obubi, obanga okoze omusango omubi. Okay, bw'obanga okoze omusango gwonna omubi n'oyimirira mu maaso g'omulamuzi, omulamuzi aba alina okukusalira omusango ng'atunuulira amateeka. Omulamuzi ne bw'aba alina ekisa ekifaanana kitya ng'okoze omusango, omulamuzi alina fulfiringa amateeka kye gagamba. Kati omulamuzi bw'ageza n'akuta, tugamba omulamuzi oyo alidde enguzi. Bw'aba talidde enguzi tali just, kubanga tugenze mu maaso ge kufuna bwenkanya. Kati ate ye alimu kugamba ati mumute amulaze ekisa. Why? Asooka nga amulaze ekisa, naye nga ffe tatuwadde justice ffe abaloopi, kubanga ffe twagala tubeere bamativu. So omulamuzi alina okutula mu mateeka, akole ky'amateeka kigalagira. Kati Mukama waffe Yesu kyakola kiri bwe kiti, kubanga omulamuzi bw'oyimirira mu maaso ge walina okuba omuntu akweyimirira, omulamuzi osobola okukuta abe ng'akikoze erigale mu mateeka, amateeka ne nga gamiitingiddwa. Mukama waffe Yesu akola bw'ati. Yesu yekka nga atuukiridde, Yesu yekka nga yatuukirira mu Katonda, yali meant okubanga ayimirira wakati wo ne Katonda. Babiri nga bweyogera mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekisooka essula 2:5, egamba there is only one intermediate
between God and man, and that's the man Jesus Christ. Tuwaliwo omuntu omu yekka ayimiridde wakati w'omuntu ne Katonda, oyo mukama waffe Yesu, oyo musajja Yesu yekka. Lwaki? Kubanga ye yafiiringa amateeka gonna n'agamaliriza. Yekka asaanidde okuyimira mu kkooti ya Katonda n'akweyimirira. Jjukira mukama waffe atudde, Katonda waffe ali mu ggulu, atudde ku ntebe y'ekisa olwaleero. Naawe abaliwo bagenda okujjanga mulamuzi, nga bwe nkugambye omulamuzi bw'abeera mu kkooti atunuulira amateeka n'atunuulira n'omusango alina okusalira. Teriiwo bya kisa mu kkooti, teri kisa, batunuulira amateeka. Kati mukama Katonda waffe waliwo akaseera kagenda okujja okulamula ensi eno, agiwadde time. Waliwo akaseera kagenda okuba nga ajja alamula ensi eno naye ng'atunuulira amateeka. Kati mu kaseera ako tewagenda kubeerawo kisa, ekisa kya lwaleero. Mu kaseera ako tewagenda kubeerawo kisa, kutunuulira. Abantu basinga balowooza bagenda kuyimirira mu maaso ga Katonda beewozeeko ti mukama wange saasira. Bayibuli egamba leero atudde ku ntebe y'ekisa, enkya musango. Maaso teri kisa. Ekisa kiri lwaleero luno, ate ekisa okisanga mu Yesu. Oyo yasobola okweyimirira mu kkooti ya Katonda. Ti mukama Katonda akutunuulira n'agamba, ya brother Stephen yakoze omusango, but someone else paid the fine. Jesus Christ asasulidde obutali butuukirivu bwe. So mu mateeka nsobola omuleka n'agenda kubanga asasuliddwa. Yesu yasasula fine obutali butuukirivu bwo. Okutandikira ddala ku mulembe gwa Adamu. Adamu bwe yayonoona mukama yasaddaaka ekisolo mwe yamukolera ekyokwambala abike ku bwerere bwe. That was a sacrifice. Bw'ojja ku mulembe gwa Musa basaddaakanga ebisolo. Mukama yali abalaga engeri gye balina okusaddaakamu okusobola okubika ku bibi byabwe. Naye ate Bayibuli egamba ebyo ebisolo bye basaddaakanga omusaayi gwali tegusobola kusangulirawo ddala bibi. Ate era Bayibuli yogera mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula 9:22 that without blood there is no remission of sin. Tewatali musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Kati Katonda akola atera omuntu agoyingewa. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye twebaza mukama waffe Yesu kubanga oyo yayiwa omusaayi gwe ku lwaffe. Yayiwa omusaayi gwe ku lwaffe. Ffe tusobole okubanga ebibi byaffe bisangulibwawo. So omusaayi gwa Yesu yerabba esangula obutali butuukirivu bwo. Kyakabenje nnyo okugenda mu bwakabaka bwa Katonda n'oyimirira ku ntebe y'omusango ng'ebyo tebisanguddwa. Kubanga awo tewali kisa kyonna. Mukama talina ngeri yonna gy'agenda kusangulawo bibi byo. Talina ngeri gy'abisangulawo kubanga sin is a living being. Bayibuli egamba omuntu bw'afa agenda n'ebikolwa bye. Singa ogeza n'ofa olunaku olwaleero nga tokkiriza Yesu ogenda n'ebikolwa bye bw'otuuka mu ggulu. Just in case kubanga otuuse ku geeti y'eggulu. Mukama Katonda ng'alina okuyingiza eggulu kitegeeza ekibi kirina okuyingira naawe. Mukama bw'agamba without blood there is no remission of sin. Tewatali musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Ate omusaayi gw'ebisolo Bayibuli egamba gwali tegukyasobola. Tegusobola kujjayo bibi byo. Then omusaayi guli gumu gwokka okusobola okujjayo bibi gwe musaayi gwa Katonda, gwe musaayi gwa mukama waffe Yesu, gwe gusobola okujjayo bibi byo. Kati obanga olowooza nti ogenda kutuuka mu ggulu, ogambe mukama Katonda asaasira waliwo bempulira nti bwe natuuka Katonda nja kumwegayirira, tosobola kumwegayirira. Wali agenda kuba atudde ng'atunuulira amateeka na musango. Bw'obanga oliko ebibyo, ekibi tekisobola kuyingira ggulu. Nakubulidde engeri ekibi gye kyajjamu. Adamu bwe yayonoona yakola ekibi, ekibi ne kireeta okufa. Kati ekibi we kiyingira eggulu kitwalayo okufa. Ate mu ggulu, that is eternity, mu ggulu wabeerawo bintu biramu paka. So mukama Katonda kyava asala amagezi gonna okulaba ng'akuyamba ggwe nange ampuliriza. Okubanga oyingira obwakabaka bwa Katonda ku ekyo kye yakola ye nga ye, kubanga obutuukirivu bwaffe bwagaana. Tosobola kuyimira mu maaso ga Katonda n'ogamba nti ogenda kwewozaako. Tewali justification yonna ya kibi okuggyako okuyita mukama waffe Yesu. Kyobalaba Yesu kennyini yayogera mu kitabo kya Yokaana essula 14:6 gamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri agenda eri mukama wange, teri agenda eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Tosobola genda eri Katonda okuggyako ng'oyise mu Yesu. Ate era okuyita mu Yesu kitegeeza kufiira wamu naye. Kitegeeza nti ebibi byo birina okuba nga biri taken care of. Alina okuba nga ebibi abisolovinze. So equation esolovinga ebibi ye mukama waffe Yesu okufa kwe, okuzuukira kwe. So mukwano gwange olina weetaaga Yesu. Weetaaga Yesu. Nze kunnyonnyola olwaleero lwaki weetaaga Yesu. Lwaki omwetaaga? Yesu yagenda mu Geena ku lulwo. Okay? Mu kifo kyo wali wagenda mu Geena. Olwokubanga ffenna twamenya amateeka, nze nayonoona nnyo naawe okyayonoona olwaliro okusinziira ku standard ya Katonda, okusinziira ku Yesu simanyi. Kubanga buli muntu alina standard ye bw'atulagama okulimba okutonotono si kubi. Okusinziira ku standard ye. Naye mukama Katonda alina standard ye nga tulina ogimiitinga tetusobola. So Yesu yekka yamiitinga standard ya Katonda. Yesu yasasula obutali butuukirivu bwayiwa omusaayi gwe emirundi almost 7. Emirundi 7. Omanyi buli olaba number 7 mu Bayibuli representing kibayita perfection. Namba 7. So Yesu yaliwa omusaayi gwe emirundi 7 ku lulwo
bamusikako bamanya ekirevu yayiwa omusaayi, bamukuba emigo yayiwa omusaayi, bamutikira engule ey'amagwa yayiwa omusaayi, bamukomerera mu bigere yayiwa omusaayi, bamufumita effumu mu mbirizi yayiwa omusaayi 7 times. Yesu yayiwa omusaayi ku lulwo. Mukwano gwange ku migo gye gituwonya endwadde, naye nga mukwano gwange kyolina okutegeera oba toyina musaayi gwa Yesu toyina bw'oyimirira mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba Yesu yagenda n'omusaayi watukuvu nayiwa omusaayi mu ggulu ku lulwo, era Yesu ye mwegayiriza omukulu, ye kabona waffe omukulu, kuba mu ndagaano enkadde walingawo bakabona abakulu be bayitanga ba high priest, ne Yesu yamusangawo mu biro ebyo era bamutwala mu lukiiko olw'abakabona omukulu. Kati bino bye tulimu, Yesu ye kabona omukulu, is the high priest, yogerako nga high priest, Bayibuli emwogera nga high priest. Ffe tuli bakabona abasigadde, Bayibuli ffenna tuyita bakabona abawa saddaaka maaso ga Katonda. Okay? Twala Bayibuli egamba wa ebiri nga saddaaka nosijja bigendamu ebyo byonna. N'ekijjaga otegeera olunaku olwaleero nti mukwano gwange oba toyina Yesu tosobola kuyingira ggulu. Okay? Yesu yagenda mu Geyeena ku lulwo, wali wagenda mu Geyeena. Abamu tebamanyi lwaki Yesu yagenda ne mu Geyeena in the first place. Okay? Bwe yamala okusasulira obutali butuukirivu bwo n'asasulira ekibi kyo, teyakoma awo n'agenda ne mu Geyeena mu kifo kyo, yamala ennaku 3 n'avaayo n'ebisumuzo by'emagombe n'okufa. Okufa tekukyasobola kukodinga. Olina chance nnene nnyo gwe ampuliza olunaku olwaleero nga tonnaba kufa okubanga oyingira mu bulamu obutaggwaawo buno bwa Mukama waffe Yesu. Olwekyo Yesu kye yakola si lwa byenjogera, si lwa pastor, si lwa bishop, si lwani, si lwa papa, si lwa muntu yenna. Olwekyo Mukama waffe Yesu kye yakola, olw'okubanga yakusasulira osobola okuyimirira mu kkooti ya Katonda. Si lwa kubanga gwe bw'oyimirira mu kkooti ya Katonda ng'olina Yesu, Mukama Katonda abaalaba ye, abaalaba saddaaka, abaalaba ebyo nga byasasulibwa. Bayibuli kyeva eyogera negamba therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nti tebaliiko musango abali Mukama waffe Yesu. So mukwano gwange gwampuliza olunaku olwaleero, olina chance nnene nnyo, ate bw'onaamala okufa togenda kusobolera ddala, kubanga Bayibuli egamba bw'omala okufa ogenda n'ebikolwa byo. Abaali bafudde epaka ku mulembe gwa Yesu, Yesu bwe yagenda mu Geyeena yavaayo nabo era babalaba ku streets, according to the Bible babalaba ku streets nga batambula, yazuukira n'abantu bangi nnyo. So kati mukwano gwange yagenda, by the way, Yesu yagenda mugenda n'abuulira enjiri, yagenda mugenda n'agibuulira n'avaayo ne bavudde nayo. So tewali gamba nti atawasooka okufa nga Yesu, yagenda n'abuulira enjiri, bona bye yasangayo bwe yagenda eyo mu kufa, yababuulira enjiri, abazuukira ne bazuukira era babalako ku streets nga batambula. So mukwano gwange olina chance nene nnyo olunaku olwaleero okuba ng'okkiriza Mukama waffe Yesu. Bagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri agenda eri Kitange kujjako ng'ayise mu nze. Kati gw'ogenda kuyitawa, osobola okwerimbalimba byonna byeyagadde, osobola okugamba nti Katonda mulowooza bwe nti buli muntu yenna alina ekifaananyi kye, tugiyita worshiping idols. Buli muntu yenna alina ekifaananyi kyasinza mu bwongo obwo ky'oyinza okuyita Katonda, naye oba okkiriza mu Katonda wa Bayibuli, mukwano gwange gwenkubulira olunaku olwaleero, ebyo byo byasasulibwa, Yesu n'akugula. So tokyasobola kulivinga nga bw'oyagala, tokyasobola kulivinga ku ndowooza yo ya jjajjaawo yaani, olina kulivinga Katonda bw'ayagala kubanga yakugulayo. Yakugulayo okuva eri mu masawo, yakugulayo mu balubaale, yakugulayo mu bafu, n'akugulayo n'akufuula wuwe. Kiri gy'oli okulivinga nga ye bw'ayagala oba okulivinga nga filibuster around nolowooza nti I can't live the way I want. Kati olw'okwagala kwa Katonda okungi kwalina eri abaana b'abantu, n'atuwa obulokozi bwa bwereere. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana 3:16, mwena mulumanyi bulungi nnyo. Bw'atyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza aleme okufa wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Obulokozi kirabo okuva eri Mukama Katonda. Yesu kirabo. Yesu yalina buli kimu kyonna n'abyerekereza n'ajja kuno ku nsi, asasulire obutali butuukirivu bwo, agende mu Geyeena ku lulwo, akubibwe emigo ku lulwo, era yazuukira ku lulwo kuba ye yali alivinga in eternity before. Tolina ky'oyamba Yesu, tolina ky'oyamba Katonda, wabula Katonda yakuwa bw'ekirabo okubeerera ekyotasaanira, ng'olina kukikkiriza bukkiriza n'ogamba Mukama kino ekirabo nkyetaaga eky'obulamu obutaggwaawo, okukikolerera sisobola kumiitinga standard yo naye mpulira nkyetaaga. Mukama bw'oba ng'okyetaaga, Mukama Katonda akikuweera kukwerere. Yesu kirabo, obulokozi kirabo, eggulu kirabo, kubanga tewali muntu yenna asobola dikolerera, tosobola. Kirabo kya bwerere kuva eri Mukama Katonda. Mukama watu yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza aleme okufa. Buli si balondemu, buli kasita ogamba nti buli amukkiriza, gwe kasita okkiriza Yesu amukkiriza aleme okufa wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. No, Bayibuli yogera ku kufa okw'enjawulo. Waliwo okufa okwokubiri, kufa kwa mirundi 3 Bayibuli kweyogerako. Waliwo okuyita okufa okw'omwoyo, Bayibuli egamba in the past we are spiritually dead. Nga tulina okukkiriza Yesu twali bafu mu myoyo. Then waliwo kuno okufa kuno natural death kwe tumanyi obulungi. Then waliwo okufa okusembayo kuli okugenda mu Geyeena, Bayibuli nakwe kubalanga kufa. Bayibuli egamba nti olimo okufa wabula obeere n'obulamu obutaggwaawo, yetegeezako okufa okusembayo okugenda mu Geyeena. Banga ogenda mu Geyeena omwoyo gwa gufudde mukwano gwa.
guba gufudde. Bw'osoma 17 lugamba God did not send his son to condemn the world but to save the world through him. Mukama tasindikangako Yesu kutusalira misango kutuwuliza bubi nedda. Yamusindika ffe tusobole okuyingira mu ye asobole okututaasa ekibambulire ekigenda okujja. Yesu alinga eryato lya Nuwa ku mulembe guno. Bw'ogaana okuyingira mu Yesu mukwano gwange n'ogamba nti nze ngenda kunoonya engeri gye ngenda oddiringamu ne Mukama, nja kumunnyonnyola, nja mugamba bino byali bwe biti ne bwe biti, mukwano gwange oba ogaanye okuyingira ekyombo. Enkuba bwe yatandika ku mulembe gwa Nuwa abantu baayaayaana okuyingira naye nga tebakyasobola. Mukama Katonda olw'ekisa kye olw'okwagala kwe yasalawo okubanga atuyamba, yasalawo okubanga atutaasa ekibambulira kino, naye ate ng'alina okubanga abonereza ekibi, kubanga ye mulamuzi ali just, mulamuzi atali nguzi, ekibi kirina okubonerezebwa. Naye ate Mukama Katonda ye asonyiwa ayita mu Yesu, ekibi kirina okusigala nga kibonerezeddwa. So mukwano gwange weetaaga Yesu, weetaaga ekisa kye. Bayibuli egamba aba batamukkiriza, bwengera n'osomawo wansi, they are already judged. Lwaki? Kubanga ekitangaala kyajja gye bali, Bayibuli egamba olw'19, ekitangaala kyajja gye bali bo ne balondawo ekizikiza. Kakati mukwano gwange Bayibuli era egamba nti Mukama Katonda atadde choices 2. Mukama yatuwa free will okweronderako. Okay? Otosinga beebuuza lwaki Mukama Katonda yatuwa okulondako? Kubanga Mukama Katonda ayagala kye bayita true love. Singa mukwano gwange oba tolina chance erondako, singa omuntu akutwala n'akuwasa, nagulabinga n'akutwala n'akuwasa ng'atwala ekyuma, eyo teba true love. Kati Mukama Katonda yatuwa okwesalirawo tulonde okumwagala naturally okuva ku ntobo y'omutima gwaffe nga tatuforcinga buforcinzi. Okay? Yandibadde atutuninga nga robot nga tumwagala, naye yatutuninga n'ateekamu free will, so tusalewo obusazi okumwagala Mukama Katonda kubanga naffe atwagala. So kubanga oyagala Katonda, oyagala okuyingira obwakabaka bwa Katonda, mukwano gwange weetaaga Yesu, ate ly'ekkubo lyokka n'amazima n'obulamu. Oyinza okuba oyambye abantu bangi, oyinza okukoza ebikola ebirungi, bane ebyo byonna birungi, naye obuzeeko ekintu kimu, weetaaga Yesu, ekkubo lyokka es'okuyingiza obwakabaka bwa Katonda. So mukwano gwange, Yesu kirabo kya bwereere kyatuweebwa Mukama Katonda ku bwereere nga byonna bigaanye, n'akuwa ekirabo kya bwereere, n'akuwa obutuukirivu bwa bwereere. Buli kyonna kya bwereere olina kukkiriza bukkiriza nti Mukama nkyetaaga kimpe. Yesu kirabo okuva eri Mukama kya bwereere, obanga oyagala obulamu obutaggwaawo. Obanga gwe toyagala kirabo kya bwereere, oli wadde mbu okulivinga mu standard yo ne delusion zo zoyagala okulivingiramu ng'omuntu, naye nga Yesu kirabo kya bwereere okuva eri Mukama Katonda, obulokozi bwa bwereere, kasita ogamba nti Mukama mbwetaaga, obulamu obutaggwaawo buno bwe watonda mbwetaaga, neetaaga okubuyingiramu, mukwano gwange oyingira mu Yesu. Oba toyingidde mu Yesu, mukwano gwange omusango guba gumaze okukusinga. Omusango guba gumaze okukusinga nga Bayibuli bw'egamba. Simanyi oba osobola n'okuyimirira amaaso ga Katonda okwewozaako. Ogenda kuwoza ki ng'omusango gwakusinga dda? Abantu abasinga balowooza ngenda kuyimirira amaaso ga Katonda, munnyonnyole kino, nkaabe nnyo, nkwatibwe ekisa, oyinza n'obutafuna chance eyimirirako mu maaso ga Katonda judgment day. Kubanga omusango guba gwamaze dda okukusinga, obudde bwa buweddeyo, obudde bw'okwenenya buba buweddeyo. Abamu situmanyi, ani amanyi ddi ogenda okufa? Tewali. Bw'omala okufa oteekayo n'ebibi byo byonna, equation eba tesolovingiddwa. Mukwano gwange tebakulimbalimba. Ne bwe tunaakusabira essaala ez'enkanawa, nawulidde agamba asabira abafu, ne bwe nasabira abafu okwenkanawa Bayibuli tetulaganga ku wantu ono. Oba olina ky'okkiriza, no problem. Buli muntu alina akkirizibwa okukkiriza kyonna ky'akkiriza. But as in bw'obanga oli ku Katonda wa Bayibuli, okusabira omufu mukwano gwange tekirina kye kitaasa. Bw'omala okufa kaba kaweddemu. So mukwano gwange, bw'obanga oli mwonoonyi nga nze, nga weetaaga ekisa kya Katonda, nga weetaaga okuyingira mu Yesu, weetaaga ebibyo bibe nga bisolovingiddwa, weetaaga okujja eri Yesu. Sinza kubulya mirundi emeka. Bw'ogamba nti ogenda kuyimirira ku standard yo maaso ga Katonda, manyi abo balina false narrative abagamba nti Mukama Katonda agenda kupima alabe ebirungi bye nkoze, alabe n'ebibi bye nkoze, agambe yingire Gulu. After all we compare liga kuba tola gulaba guli mutukire. Standard ya Katonda mukwano gwange eri so high. Tine kibi ekitono bwe kiti kyokoze ogenda kiwerembalirira. Bible gamba n'ebigambo just byogera oli biwerembalirira. So kati standard ya Katonda eri so high. Tiwali mwana omuntu yendaso aje meetinga okujja ku Katonda yennyini kyo. So lwaki yejjira wana meeting standard yeffe tuyingire mu buyingisi. So mukwano gwange kati kankwe ekyokulabirako otuyimira mu kkooti olunaku olwaleero nga nkoze ebirungi bingi nnyo yimira maaso g'omulamuzi nga balina omusango gwonna gwe bankyuzinga maaso g'omulamuzi oyo nga tali yanguzi alina okunkyajinga omusango gwe nkoze kubanga amateeka mbangumenye. So amunyonya nga mulamuzi nkoze ebirungi bingi, nzimbye amasomero, nyambye abaana, tuyambye abakadde, tukoze biki. Mulamuzi agamba okay, thank you very much, how about this? Yaba nsonyiwe oyaba muli wanguzi, justice must be done. Kade maaso ga Katonda bwekito bikiri nti omusango gulina okusalibwa, ekibi kirina okusalibwa, omusango kisalibwa musango eno Mukama waffe Yesu. Eno Mukama waffe Yesu gye kyabonezebwa bwe yakomerera ku musalaba Golgotha, ekibi gye kyaniringibwa. Your sin was nailed on the cross with Jesus. Okitegedde mukwano gwange? So ensonga lwaki weetaaga omusajja ono
ebyo bitaking care of. Bwogenda mu bwakabaka bwa Katonda nga mukwano gwange equation tesolvingiddwa ogenda kukola otya? Wetaaga Yesu nga nze mukwano gwange. So mukwano gwange obanga wandetaze okubanga wetwalira omusajja ono Bible kweyogerako the mediator between God and man, that man Jesus Christ. Wetaaga just tukola ndagaano naye, ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba ayi Yesu, olwaleero nkukkiriza okubeera omulokozi wange, jangu oyingire omutima gwange, sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa, ogawandiike mu kitabo ekyobulamu. Bw'oliba ng'oyita abatukuvu bo olunaku luli, nange mbeere omu ku abo. Weewaawo, amina. Wozeemu ebigambo bimanya nti olokose. It's as simple as that. Ebintu bya Katonda mune ebyangu, ebya Sitaani bye bizibu. Ebya Katonda byangu, Sitaani yakalubya ebintu. Okola endagaano ne Mukama Katonda. It's that simple. Bw'obanga ozeemu ebigambo bijja kugamba nti olokose, noonya ekkanisa eri Bible based. Obanga wabadde waseseetuka, ng'obadde wagwamu amaanyi, kati ng'osituse mukwano gwange, noonya ekkanisa eri Bible based, esomesa ekigambo kya Katonda bakuyigirize. Tonoonya kkanisa za kitwale. No, Bible egamba kigasa ki okulya sino gimala omwoyo gwe genda mukuzikirira. Mukwano gwe kisingira ddala obukulu gwe mwoyo gwo, ebirala byonna nnyongeza. Bible byogerako mu Matayo 6:33. So konoonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako. Bw'oba onoonya ekkanisa ennungi, bino byonna ebirala bijja kujjanga nnyongeza. Bible ebalanga nnyongeza. Tonoonya nnyongeza, okay? Don't pursue bonus. Noonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda buli Mukama waffe Yesu. Noonya Yesu, ebirala byonna bijja kwongerwako by default, okay? Mukama Katonda ajja kumakinga sure bino byonna byokwongerako nga bw'omusaba, nga bw'omunoonya, but tofokasinga ku bintu. Bible egamba n'abantu b'ensi bye banoonya, okay? So wange ozeemu ebigambo ebyo mukwano gwange, olokose, ozize endagaano y'obujja ne Mukama waffe Yesu, tandika okutambula ng'osoma ekigambo kya Katonda, otambula mu makubo ga Katonda, ekirabo kino eky'obwereere ekyofunye kireme okufa. Kubanga ekirabo basobola okuwa ekirabo eky'obwereere, sokuwa emmotoka ey'obwereere, n'ogyonoona kati bekusanga nakuwa ekintu kya bwereere nga wali tokigwanira, owali ogenda kufa, ogenda kalaba nitukujjayo. Omulamuzi n'agamba nti nkusonyiye, ne bakwemira ne bakuta, ate n'oddayo n'oleepinga obwana, n'oddayo n'otema abantu ebijambiya, n'oddayo n'okola emisango egyo gyonna. Twali tukutegera tugamba tegera omusajja gwe balaze ekisa, omuntu ddala n'abakyono. So mukwano gwange, bw'okkiriza Mukama waffe Yesu olina okulivinga obulamu obuli bwasa obulaga nti ekirabo kino okisiima. Bw'oba okoze ensobi, there is no problem, osobola okudda ne weetukuza, osobola okudda n'onaba omusaayi gwa Yesu. Obeera mwana omwana wo bw'ayonoona tomugoba, no. Bw'ajja yoli ne yeetonda, you just aliko ebisooto omunaazaako bunaaza ne musigala nga mutambula. Bwekityo bikiri mukwano gwe mu lugendo olw'obulokozi. Tukoleramu ensobi nnyingi ne tujja ne tunaba omusaayi gwa Yesu, musigala ng'okola ki? Ng'otambula mpaka ku lunaku luli. Naye tetukola being reckless like after all ojja kwenenya, no. Nedda mukwano gwange. If you make mistake, no problem. Bw'obanga wakola bw'otyo, there is no problem. You can still come back to the Lord. Bible yogera ku prodigal son. Intentionally yasabye eby'obugagga, intentionally yagenda n'ayonoona, naye bwe yakomawo n'omutima gwonna nga tagenda kudda mabega, kitaawe yamusonyiwa era yamwerukaminga, n'asaala ente, n'amuteekako empeta ku mukono, n'amwambaza ekyambalo. Of course bw'okkiriza Mukama waffe Yesu agenda kwambaza ekyambalo ekyeru, agenda kuteekako empeta ku mukono, representing identity, yakukkiriza okuba ng'odda mwakabaka bwe. Prodigal son bwe yakomawo mu nnyumba baasala ente, yagamba abaddu abagamba mugende muleete ente esinga musale tucelebratinge, naye Mukama Katonda agenda kubako byakuwa, osobole nawe okumuddiza oweesaddaaka mu maaso ge. Abikwano mbaagala nnyo, sigale ndi brother Stephen Kwachoze Generation, mbeere buli kisikane video eddako, mweraba.